Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Bassebo ne banyabo abali wano mwenna. My Lord Justice David Batema, Honorable Minister Aruna Kasoro, Honorable Najuma Sara, woman member of Parliament Nakaseke, Honorable Namuga Goreti, MP Maogola, the Honorable Karwanga David, MP Busundu Mitiana, the Honorable Aza Tom Aliu, MP West Moyo, West Nile, the Honorable Nyongere Enoch, MP Nakasuke North, the Honorable Kefa Chiwanuka, MP Chiboga, the Honorable Bakabulindi, the Workers' Representative, Al-Hajj Asman Basalirwa, President General, Justice Forum Party, and Honorable Member of Parliament of Bujiri Municipality, the Honorable Muhammad Nsereko Akabye, the Honorable Rose, the Honorable Nachimuli, woman Member of Parliament Kalangala, the Honorable Kasoro, Member of Parliament from Kibuku. Is it Kibuku or Ik? Major Herbert Ndiwalana, Omukungu Katende, sorry, Honorable Robert Kasoro, MP Budaka, Honorable Katenya Isaac, Member of Parliament, representing Buramburi. All distinguished mourners, ladies and gentlemen. My name once again is Muhammad Nsereko Akabye. I'm your humble servant in the Parliament of Uganda, representing this constituency where we are. Today is a very sad day for me, yet I don't want to speak a lot. But this message from Honorable Kato Lubwama will speak for itself. He told me that I knew how to create stories for him, and he came for subtitles. Power or hating Igwagwa. Kati eno ngenda muganti baganti the dead can talk. Nsaba muwulirizeeko katono. Bamenya nnyo omutima tena kwama nnyo okwagala. Nze nsaba nkubuulire mu Uganda kuno tebali muntu asinga kwagala. Nkimanyi. Ekyo kimanyi? Nkimanyi. Nze ntunuulira Nsereko oyo n'enkaaba. Ng'ekiikana nno kimanyi. Lwaki Nsereko anjagadde nnyo bwetyo n'abantu be nakolera ebirungi byonna tebanjagadde? Lwaki baagala nfe? Naye Katonda mukumu nnyo mulungi. God is great, ate akyatwagala akatubeerewo. Omanyi nze kati kankubuulire Nsereko nina kintu kyessa ggamba. Bwe nali ettake, nali mu ICU y'ettake, abantu ne bakutuka awo 20 ng'andaba naye nga nze wendi. Nengamba naye Mukama Katonda ngonjagadde ngeze nakuwaaki okunjagala bwoti. Abafulumya omukoomu. Omukoomu wafulumya. Ono mwana wange Julius n'agamba. Abakuba balindeko. Tubeegayiridde mulindeko.
Kato wange Guma I want to complete his story. Tanyo muzikero Watia Nena ina akavayo mwenti Namba mwaisiyo nebandika Kato Lubwama Afudde Wala mkuluka wa mwawe ya liya usudeti Yeyambika Ndefu moyo Watatekeera Uganda ya kulema Otamwanyi otya Watu ombika Toli Buganda wange, toli wa Uganda wange, toli wa Mudiwa Ombika otya Atenda ambika atena wa condition Imara kumbika Atenda kusoloza sente Banda anje musonere Kato Lubwama sente mzikile wano Zenali sente anje musente kwa bana ba nupu Nsino kuwali Dalila Akabye Nsereko Ebyo byali bigambo byesse byongeddemu kyange sijjemu the dead can talk. Katono Katonda yali yamuwala waliwo eyanyumiza ku mboozi endala kyekyo lwaki nabaga nti yaŋŋamba bino ebintu njagala obiteekeko. Lumu bwe mba siriiwo obiwa abantu. ekyo nakikubuuza nakati confused nga Kato Lubwama. Ne mubuuza lwaki mukama wange. Kato n'oleeta omulambo mu ofiisi yange n'ogendako ate nakutambuza bantu bokka natambuza n'abalala. Oluseke. Ng'akuba oluseke ngende nziike. Transport wali wamufunye edda naye ng'okyali ku nsonga y'oluseke. Omugenzi wakasiwuukira omugenzi omugenzi
Omugenzi kasiwuukira ogenze. Nagende w'omugenzi kasiwuukira namusanga mulanchitali. Nga nagenda okumugamba kasiwuukira asalireko Lubwama gye nali njagala okufulumya waliwo Lubwama bagiyita eya Betty Kolokomandooza ne Martin Yangume kiri mu dduubu. Nali maze okuwandiika ennyimba ezo kati njagala ennyimba ezo zifulume bazikwate nengende wakasiwuukira anyambe ampe studio yobasasule sente entonotono naye kasiwuukira yannuka enjala jjukira amaze okutambula tambuddemonaikulankinayi kasiwuukira yalyanga Lina kwano olwo mukyasiba biri ebikalu bye musibira mu lubuto. Loketo, atwala loketo. Babiyita loketo oyo bwe twasibanga bwe twayambalanga. Empale ge omusajja omuwa ekitiibwa empale erina okunywera n'omwoyo. Erina okunywera mu mwoyo ate nga wandiika okulayo kakolokoto. Nga kwegamba n'okwate ekisigo ekinene n'osiba. N'osiba n'oyambala akasaati kasiimu fit oba nga tekaliyo n'oyambala bibagi. Legeza fanga otwalinawo omuzanyi wa break down bayitanga bugalu shabadu ne bugalu electric bugalu nga gwe tukopa era nze kantubuulire yasembayo kasiwuukira yambola akantu akasembayo nakafa yakwata ekifi ky'enkoko nga kinene nnyo nnyo nga ekifi ky'enkoko kana akabugulyenga ogaseko byonna n'akakwata n'agaana abakano n'akasobola nakolaaapetaala omusajja n'akyemmera nakimalawo abagandikebakibebali bayinalo zibadde wano baleetedde ebyokulya esiiku bakatabiliriza ebyo olubaka bwe baleeta bapanze waggulukaku ku kannaako wali obunjulukira bulungi wali obubaka oli 10 kasiwuka yali alya. Thank you very much. Oye Kato nsangumuwe ku bugalo kuba yaleegesigyange ebyo byali bigambo bya Kato. Lord God Father the Almighty, we thank you for the great life of the Honorable Kato Lubwama, a man of courage, a man of openness, a transparent guy. Today as we gather here and remember the remarkable achievements of the late Kato Lubwama during his tenure as a member of parliament, as an actor, and as a father. God, we know that you extended down your hand to touch the soul of this humble man. I know Kato must be smiling now as he looks towards me. You always held my hand. You always confided in me. You always trusted me, and you always stood by me. Even when I tried to persuade him during times of hardness, during times of hardship, he would say, "You will call the last shot." His courage was evident in his unwavering dedication to champion the rights of the marginalized. He fearlessly tackled issues that many would shy away from, speaking out against injustices and advocating for positive change. His strong voice and commitment to justice earned him respect amongst his peers and the people indeed he represented, be it in culture and theatre, be it in his constituency, be it in his family, be it in his clan, and be it in our social gatherings. Kato was the man
who would stand towards you, look straight in your eye, and tell you it's A and not B, whether you liked it or not. Simplicity was another hallmark of Kato Lubwama's approach to the public. He believed in cutting through the complexities and ensuring that the essence of the issues at hand were understood by all. He made it simple for everyone to understand. Kato yayanguya buli kigambo, n'akigonza buli emu gy'ali, n'akitambuza buli omu mu ngeri gy'asobola okukikwata. Oluyimba lwe nga bwe buli yali aluuzirira munaŋŋamba, ekisolo kye bayita omuntu tokyesiga. Ebyamalu bikuume wano ng'ekisanvu kyo bw'oba ozannya matatu. Tokiraga buli muntu, kubanga w'onaakigirayo gw'onaamanya. Above all, Kato Lubwama was an intelligent man, a man of great understanding, and a content creator. What he didn't know, he labored to ask. Therefore, he appreciated those that knew. Kyava nabbi abuuza nti benkanankana abamanyi n'abatamanyi tebenkanankana. Naga nti atahamuruna nnasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatiluna alkitabu afala taakilun. Mugamba bannammwe okukola ebirungi ng'ate mmwe temubikola, ng'ate mubisoma mu bitabo ebyo ebitukuvu. Mungu abuuza temutegeera. Kasuka ejjinja eri Kato nga lyokola bibyo Katonda by'abadde agamba. During his life as a legislator, Kato Lubwama was willing to learn and willing to harness the good for the underprivileged. Lumu Kato yangamba nze kambonebone abeerubaga balye, osanga balimanya bwe ndiba ngenze. Nanga atofaayo babanvuma banvume kati nti siteesa, naye buli mulonzi lwakutuukako aba ayagala ttooke. Nze kambe n'ettooke buli atuukako nga mutemera. Ekigambo ekyo ndowooza mukijjukira, ng'akozesa nnyo ekigambo ng'akola ki? Nga mutemera. Kato Lubwama's passion for arts was evident in his initiative to promote, support, and create new content. Kato waafiiridde abadde ali mu kukola firimu bajja gibalaga wano e Turkey. Kakati abagenda okiraba mugenda kulaba script ne characters nga mwali n'Abaturuuki. Bwe yali ekkonya yaŋŋamba sirabanga ati yalinga wano. Unfortunately nze saagenda Turkey kumulaba, byali tuli wano mu Harambe nga bwe mubimanyi nga tunoonya buyambi. Mbeebaza nnyo abali wano mwenna, buli omu kye yawaayo eri Kato okuviira ddala nga mulwadde wa mutima ku sajjala eyasooka paka kati. Right Honorable Speaker, Speaker Emeritus Rebecca Kadaga, Right Honorable Among, Government ya Uganda, nze nabaga nti nga Kurani bwegamba nti faman ya'mal mithqala dharrati khayran yara wa man ya'mal mithqala dharrati sharran yara. Ne bwe kaba kalungi katono katya nja kwogerako, n'akabi katya akatono nja kabatiza. Kullu haq walau kana mulungi. Twogere amazima ne bwe gabanga gakaba. Honorable Kato, President Yoweri Kaguta Museveni yaweereza ssente ez'okumujjanjaba ng'ali ku Medipal ne bwe yali ng'aleta. Abaganda bagamba nti teweevumanga muntu nga tonnakola ki? Oba sajjabbi mwe nga bwe muliyinza okuba nga mulyogerako teribulako kalungi. Kato yagamba nange nawo omusolo nga bw'abadde ayogera, bantaase nange ndye ku musolo gwange. Mbeebaza nti mwawulira omulanga gwe era mwamuwa ssente. Part of the bill was cleared by Parliament
The other part of the bill was cleared by State House, and this is a fact. Tuba babi nnyo bwe tuba abeerabize, kuba bwe tuba mbizibu tetuyinaako gwe tutagamba. Buli nduulu gy'okubira omuntu, buli kyaleeta aba akuyambye. Kati njagala njogere nga Kato bwe yandiyogedde, kuba si mukuusa wa mazima. Kato Lubwama yasooka n'atabukira Jenosali Musale, vidiyo gye ziri. Namugaa tosunangako yadde ku nnanga yadde kuba gita. Naye ssebo mutuddeeyo mutemaatema ekinyama nga nze siriiwo. Vidiyo wenne mugaa Kato bannanga ati kino nangani haji omusajja leka mukala kati nawe kye batulidde kinene basuuleko kye basuula tutambule. Ne mugaa waayi mukumanye ebintu byammwe. Era balwawo nga bagugulana. Najja naŋŋamba yankubidde essimu ne mugampaayo nange gyompa. Era nsaba okubakakasa nti ne mu kuziika kuno Jenosali Musale nga muntu ng'ogerako mwami kale bwakanda wano awo jeno yatuweereza sente ezasoose ne tuzikozesa. N'awulira nti wakyaliyo omulanga ewamu omugatte aweereza miliyoni 50. Kato bino nzaabyogera ate nga mazima. Waŋŋamba twebaze buli muntu. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala Jenosali Musale, weebale nnyo. Nsaba mwongere obugalo. We should not agree on everything in order to work together. Tetuteekwa kukkaanya ku buli kimu okolagana. Mbawaayo story. Era mukitegeere lwaki abantu tebajja kutegeeragana. Kanjogerere wano Kato. Lumu malayika y'okufa eva waggulu mu ggulu ejja wansi esinkana omusajja bamuyita Ibulayimu. Bwe musinkana bweti emuga Ibulayimu, nterekeraako ku kitabo kyange ekyo, please keep my book. Ibulayimu teyali mubi ng'akwata kitabo nga yeewungulamu. Bwe yeewungulamu nga Ibulayimu alingiza mu kitabo bw'ati, ng'alabako lisiti y'ebyo bagenda okutwala, lisiti b'engenda okukima okutta, nga Ibulayimu ali waggulu. Ibulayimu bw'akwata peegi yeekuutizaamu nga yeeteeka wansi ku nnamba 6. Muwulira nga yeeteeka mu nnamba ki? Bwe yeeteeka mu nnamba 6 nga malayika tulumawuti ekomawo ng'emugaasirabanga musajja w'amazima nga ggwe. Nkuteresezza obubaka bwange n'obukuŋŋanga bwe buli. Kankubuulire bwe bwaddemu. Mbadde natumiddwa okutwala ng'oli nnamba 1. Naye olw'obwesigwa bw'olina ntuusizza ngenda kuteeka mu nnamba 6. Ogenda okukkakkana nga Ibulayimu yeekyusizzayo kennyini n'ejja mu nnamba 1 ne yeeteeka mu nnamba ki? Olaba okubanga teyakuuma bwesigwa. Bwe kyaleeta ye kennyini okwetunda, ne mugamba ate sikyusaamu mu kyenjogedde, kati gw'ogenda. Twali twakava okuziika Isimawo Lakisezi, Kato n'angubira. Naŋŋamba natidde. Kato nno nga tatya. Naŋŋambadde ku TV nga nkulaba ng'oyogera ne nkaaba. Naye otuuse bulungi mukama wange, ne mugaa ntuuse bulungi. Naŋŋamba natidde, ntandise okutya, ndabira ddala okufa kujja. Ne mugaa Kato va mu by'okusaaga ate kufaali. Naŋŋamba kujja nkulengera. Naŋŋamba naye obajja ekyatisizza omwana oyo, ne mugaa tokkiririzamu. Naŋŋamba kasita wanjigiriza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naga Mungu yagera. Kumbe Kato tamanyi nti naye ali mu 40 ezisembayo ennaku emmeka. Isima yavanga 6, Kato yafudde nga 7. Ettuwa ya 40 ya Isima etuuka ndowooza ku 2. Kaakati
Ichuli yali yayaniriza Kato amugamba father yengira mukama wange kakati ekiseera kikyo. Bakadde bange, nyina ensonga ey'okubiri gye njagala okubabuuliramuko. Kato yali mukkiriza, nze bwe bujulizi bwe muwaako era buno obuwulidde ng'ayogera agambye nti Katonda yali akola ki? Tabaawula, ayawula. Sijja kwogera ku bintu by'abalala naye nsaba okwebaza Pasita Aloysius Bugingo, weebale nnyo, wazze n'obaawo n'oyimirirawo ate n'otuwa n'ejjamba lya miliyoni 5. Pasita Bugembe, Pasita Kaddu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sheikh Kuggwa ne bamashayikhi bonna abalala abateereddeko Katonda edduwa, kuba Kato abadde tagwa dduwa. Naye kambabuulireyo kimu, nga buli bwe tuba tusoma edduwa y'abafu ewaka, Katajja n'agamba munteereko jjajja wange Ssebwalunyo yali mujjungute. Mwamuwulidde nga bamusomako. N'agaa tuva mu Ssebwalunyo mujjungute, muteekeeko erinnya lye mu kitabo era mwekiri. Tetujja kowaffe kusabira Kato, yalimanya bw'alisinkana ne Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumulamula. Era naseeyo n'embuuza bano abajjajinga abantu nti jjajjaawo ow'omusanvu ow'olukumi gw'Obusiraamu n'eddiini zino endala tezinnajja, Allah agenda kumulamula atya? Kakati bino byatusangawo, meaning abantu baffe baali bakkiriza, naye era oli najjanga bwe yatugamba nti bw'oyogera Oluganda oba tutegeera bulungi, bw'oyogera Oluzungu gwoba omubugumyemu. Naye nga ddala bw'okiteeka mu mutwe gwe Abaganda baali tebategeera. Be yasanga ne palamenti eyaabwe, be yasanga n'olukiiko, n'omukubiriza waalwo, n'omuwanika, n'ow'ebyenjigiriza, n'ow'ebyobulamu, n'ebirala. Meaning tutuuse ekiseera ng'omuddugavu ali brainwashed, ng'alina ku dehumanizinga culture ye, aglorifyinga ekyomulala, atunuulira ekyabali nti kyekyenjawulo. Edda nga tuwuliriza nnyimba z'Abazungu zokka, naye kati Kenzo bw'asituka tuyimba, Kato bw'asituka n'ayimba, Shiba bw'ayimba ne tusanyuka, Bobi Wine bw'ayimba ne tusanyuka, Skinnyman bw'ayimba ne tusanyuka, Palaso bw'ayimba ne tusanyuka, Mariam Ndagire ne tusanyuka, bayimba mu Luzungu. Emizannyo, performing art, yagamba we must revive the future of performing art. Kato lwe yasembayo okundaba, lwe nasembayo okumuwa eddakiika entono. Mbadde nkulaba taata bulijjo buli ku makya, era Kato nga mpita taata nga nze muyita mutabani. Lwaki? Abanzirako balongo na Kato ne babiri, nga muganze kigongoze yakusookawo. Kato teyampitako Muhammad Nsereko nga bwajja ankwata omukono eno wansi n'aga taata, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. N'omuddamu tu alaikum salaam, n'omuga kuubwa kiki muganda wange, n'akunnyonnyola. Kato nga waba yamuwadde ekintu wallahi ajja n'akugamba mbadde woono n'antemera, naye bwantemedde bwonna mbugabyegabye, nze ku bugabo gwo kwe napatana ne muga abeera wano. So Hajji Ashraf bw'anyumiza nti Kato teyalina baganda be, yaŋŋamba nga gwe muganda wange omulenzi buli we nkutunuulira ndaba waswa.